Bukedde nakati mogere siba wana chansi mve kono bla bla bla. Uri ku Showman TV nyongera kubuzaako of course amawulire agatambula kati mu Uganda. By the way, don't forget to subscribe obato na subscribing aninga amawulire agali mu Uganda sawa zino ye legendary Ugandan musician Juliana Kanyomozi. Omu kuba nalulungi abasinga mu Uganda. Juliana Kanyomozi omutoro amawulire agavaayo galaga nti Juliana Kanyomozi yamaze finally nakubawo omwana omulenzi bwe yatuumye Taj. Juliana yani Juliana Kanyomozi ye Juliana Kanyomozi eyazalibwa November 27 1982 kati wa myaka 37 egy'obukulu. Era nga muyimbi muna Uganda era nga ennyimba azikubye okuva mwaka ogwa 98 mpaka kati nga akyatukuba endongo. Azawangula za awadi ezenjawulo omuli notable credits omulinga Tusker Project Fame. Azawangula ebintu bingi nnyo awards azaziwangula ezenjawulo, firimu azizanye. Juliana Kanyomozi muyimbi wa tabu nnyo wano e Kampala. Wabula Juliana azenga afuna obuzibu ne relationships abambi n'ebintu by'omukwano bibadde bimutawanya nnyo obulamu bwe bwonna. Azze ayagala ku basajja ab'enjawulo nga bw'abata n'abaagala n'abata n'abaagala bw'abata. Buli omu nga yeebuza lwaki Juliana tazaala, lwaki Juliana ye tetubimanyi mwana we, lwaki Juliana tetumanyi bbaawe. Finally Juliana Kanyomozi akubyewo omwana omulenzi era nga amawulire gagenza otugwako. Kino yakikoze nga kiri very secret. Yaludde ebbanga nga alina olubuto nga teyeerabisa nga tayogera nga yeekwese, teyakoze baby shower, teyeemulisiza, teyeekubyeyo yadde ekifaananyi nga ali lubuto. Yatukubyeko obukubi surprise n'atukuba boom nga mwana mulenzi bamuyita Taj. Abaffe ekibuuzo kiri nti Juliana Kanyomozi omwana yamuzadde kituufu naye omwana waani? Wali ekibuuzo awo, omwana waani owa Juliana Kanyomozi gwe yazadde omuyimbi muna Uganda asinga okubeera owakabina omuyimbi asinga okuweebwa ekitiibwa mu Uganda mu bakyala. Juliana Kanyomozi ono Juliana yasooka n'azaala omwana yasooka yali ayitibwa Keron Rafael Kabugo. Omwana ono yafa mu mwaka gwa 2014 mu July. Abajjukira olungi omwana ono yafa asthma, yayina ekirwadde kya asthma naye tebayagala kubyatuukiriza nnyo Republic. Naye ng'omwana we ono Keron Rafael Kabugo w'Enkima yafa mu mwaka gwa 2014 kati wayiseewo kumpi emyaka giri 6 mirambirira nga Juliana afiiriddwa omwana. Naye nga omwana ono Keron yali wa musajja amanyiddwa nga Amon Lukwago. By then Juliana Kanyomozi yali ali mulavu n'omugagga amanyiddwa nga Amon Lukwago ne bafuna obutakkaanya. Amawulire agavaayo galaga nti Juliana balabika tebakyakwatagana bulungi ne Amon Lukwago. Kakati Juliana zayagala ku basajja ab'enjawulo kubanga mwenna mukimanyi bulungi nnyo. Juliana yayagalako ku Kasimo Ouma mu 2006 omukubi w'ebikonde muna Uganda. Amawulire ne gajja nga gagamba nti ate kati ali mulaavu ne Mujibu Kasule oyo naye n'amuta. Amawulire ne gajja nga gagamba nti ate kakati ali mulaavu ne Jordan Evoro omukubi w'ebikonde abeera New York. Jordan Evora naye ne bigira ne biggwa. Kati ate amawulire agasembyeyo kubanga gafuluma gegw'okuba nti ali mulaavu ne Ssaabasajja we South Africa amanyiddwa nga King Lawrence. Bwe njogera ku Ssaabasajja we South Africa njogera ku King Lawrence omusama w'e Kampala abeere South Africa. Ono omukulu sente azirina zimuyitaba, y'omu ku basajja abakulembera mane teams e South Africa, King Lawrence. Era nga amawulire agavaayo galaga nti lugambo lugamba nti Juliana Kanyomozi omwana ono Taj gwe yazadde bw'abanga si wa bbaawe gwe yasooka okuzaalamu omwana oli Rafael Kabugo Keron Amoni Lukwago, then omwana ono wa Ssaabasajja we South Africa King Lawrence omusama w'e Kampala atera okujja n'amansa ssente wano e Kampala. Bano baludde nga baagalana mu kyama ng'era ebintu byabwe tebabyatuukiriza, teboogera, tebagenda nga beeraalasa. So Juliana amawulire agavaayo galaga nti ayinza okuba nga omwana gwe yazadde wa King Lawrence bw'ataabe wa King Lawrence ajja kubeera wa bbaawe omukadde amanyiddwa nga Amon Lukwago gwe yasooka okuzaalamu omwana oli gwe nkugambye amanyiddwa nga Keron Rafael Kabugo. So omusajja ono ow'Enkima Lukwago baba si yazadde Taj, then King Lawrence Ssaabasajja we South Africa ye taata w'omwana. Juliana Kanyomozi besides ebyo byonna byonna nga tubitadde ku mabbali ataddewo ekyokuyiga kinene nnyo eri abayimbi b'e Kampala naddala abakyala. Muyigireko kinene
nti okuzaala tekyetaaga kwemulisa. Ate simanyi ngenze ku photoshoot ya lubuto, ate simanyi kati baby shower, simanyi kati nekubizeeyo kifaananyi ndi bwe nti, ate kati ndi bwe nti. Juliana Kanyomozi has it all, kubanga mugagga, ekitiibwa kirina, etoolo mu bwakabaka bw'etoolo aweebwa ekitiibwa kinene nnyo nnyo, kubanga ffenna tukimanyi bulungi nti mu bwakabaka bw'etoolo ayina essiga ddene nnyo ly'ateeka ku bwakabaka bw'etoolo, era nga sisita we amanyiddwa nga Laura Kahunde. Era sisita we omutoolo omulala amanyiddwa nga Laura Kahunde, onono nga Ugandan actress mulambirira, era nga in fact yazannyako ne mu sinema emanyiddwa nga Angela on TV gye bayita Second Chance. Ndowooza mugijjukireyo kuva 2008 abadde nga azannya firimu mpaka nakati omukyalo ono Laura Kahunde akyazannya firimu. Kitegeeza ki nti bano famire yaabwe engagga, bava mu famire ey'amaanyi era nga bakulu ddala ddala ery'ettoolo, kubanga tukimanyi bulungi nti Juliana Kanyomozi kazini wa King Oyo Onyimba Kabamba Iguru kabaka w'ettoolo kuva eri mu Western Uganda. So olowoozamuko nti ku kitiibwa kyalina yalibadde teyeemulisa nnyo naye yalibadde yeemulisa nnyo rather, naye olaba nti teyeemulisa, ebintu byabikola kasirise. So abayimbi mwenna Abannayuganda abakyala muyigire ku Juliana Kanyomozi kyakoze. Congratulations Juliana Kanyomozi, okyokuba nti bambi ozadde omwana owokubiri finally. Omanyi bw'ofiirwa omwana ekyekanga ekyo kirwawo okuvaamu, kubanga olaba yafiirwa 2014 azadde 2020, kitegeeza ayisizaawo kumpi emyaka 6 mirambirira ng'agezaako okurikavalinga eky'omwana oli Raphael Peloni Kabugo eyafa mu 2014. Congratulations Juliana Kanyomozi. Taj naawe tukwaniriza mu nsi eno eya Uganda mpozi ne world, tukwagaliza birungi byerere Juliana. Don't forget to subscribe to Shuaman TV and of course clicking on the bell for the latest notifications. Bouquet.